Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Twebaza Allah wekitiibwa asobodde okubeera nga tutambuza okuva ku lesoni yasooka ddala mpaka ku lesoni eno ey'ekkumi. Tuyingidde lesoni ey'okumeka ey'ekkumi. Lesoni eno tuyigamu ekintu ekinene kye tugenda okubeera nga tukozesa obulamu bwaffe bwonna nga tusoma Qur'ani y'ekitiibwa, kye bayita okuwangaala. Kye bayita okuwangaala. Njagala twebuuze ebibuuzo bibiri. Tuwangaala ddi? Kyekibuuzo ekisooka. Tuwangaala tutya? Kyekibuuzo ekyokubiri. Tuwangaala ddi? Ekisookera ddala njagala ofune ekitabo ne peeni owandiike bino bye ngenda okwogera. Sooka opozinge. Kati kansuye nti omaze okufuna ekitabo ne peeni. Tugende mu maaso insha Allahu tabaraka wa taala. Kakati tuyina ennyukuta ssatu. Tuyina ennyukuta ssatu eziwangaala. Ezikola ki? Eziwangaala oba eziwangaaza. Ojja sanga omusomesa omu akugambe eziwangaaza, omulala akugambe nti eziwangaala. Ntegeereka. Naye byonna bitegeeza kikimu. Kakati ennyukuta ez'essatu mwe muli alifu. Ogiraba eno? Alifu. Ey'okubiri ye waawu. Ey'okusatu ye yaa'u. Ennyukuta zino ssatu, emu, bbiri, ssatu, ze tuyita huruful maddi. Huruful maddi, ennyukuta ze tukozesa okuwangaala oba eziwangaaza ennyukuta endala. Ntegereka. So zino tuziyita full vowels. Tuziyita full vowels. Ate endala esigadde ziba consonants. Ntegereka. Kati zino ziwangaaza ennyukuta ezisigadde zonna. Ntegereka. Nazo zennyini zisobola okwewangaaza. Ntegereka. Katwebuuze nti tuwangaala ddi? Ekisooka, tuyina empeerezi ssatu. Tuyina empeerezi ssatu. Tuyina empeerezi eya fataha. Mujja kunzikiza mpandiike wano insha Allah. Tuyina empeerezi eya fataha eno. Tuyina empeerezi eya kasra eno ebeera wansi wa line. Tegereka. Ne tuba n'empeerezi eya dhamma. Nzikizi njiwandike wano ewali space. Tuyina empeerezi eya dhamma. Kaba kati nibe kati. Ntegereka. Tuyina fatha, tuyina kasra, tuyina dhamma. Wano njagala wetegereze bulungi nnyo. Kakati tugambye tuyina ennyukuta ssatu ze tukozesa okuwangaala. Tuyina alifu, waawu ne yaa'u. Ntegereka. Ennyukuta zino essatu buli emu etwalako empeerezi emu ku zino essatu. Ntegereka. So kati kitwale nga abantu bano ba Luganda. Nga alifu eno, alifu muganda wa fatha. Alifu muganda wa fatha. Waawu muganda wa dhamma. Muganda wa dhamma. Ate yaa'u muganda wa kasra. Nkuddiramu. Alifu muganda wa fatha.
waaw muganda wa dhamma, yaa'u muganda wa kasra. Ntegereka. Kati okuwangaala kubeerawo ddi? Kubeerawo ng'abooluganda bonna babiri weebali. Bwe kuba kuwangaala nga tugenda kuwangaza alifu, muganda wa alifu fataha alina okubeera ku nnyukuta gye tugenda okuwangaaza. Awo wakkulu nnyo nga wekiwulira tugambye bwe tuba twakukozesa alifu ewangaaze, naam ennyukuta gyegenda okuwangaaza erina okuba nga ennyukuta eyo erina muganda wa alifu gwe tugambye nti ye fataha. Awo wokka alifu weesobola okuwangaaza. If only its brother is mawjud, is present. Singa muganda wa alifu ono fataha tabeera ku nnyukuta gye twagala okuwangaaza, kiba kitegeeza awo tewaba kuwangaala. Nagambye wandiika, nagambye kolaki wandiika. Tuvuddeko tugenze ku waawu. Waawu twagambye nti muganda wa dhamma. Kati obenga waawu gye tugenda okukozesa okuwangaaza ennyukuta yonna eteeka okuba nga erina muganda wa waawu nga ye dhamma. Bw'atabeerawo waawu eyo eba tegenda kuwangaaza nnyukuta eyo. Oyinza okusanga ng'ennyukuta eyo erina kasra ate nga maaso waliyo waawu, oba ng'erina fataha nga maaso waliyo waawu, kitegeeza eyo waawu tegenda kuwangaaza nnyukuta eyo kubanga terina muganda waayo dhamma. Ekyokusatu, bwe tuba bakukozesa yaa'u okuwangaala eteeka okuba nga ennyukuta gyegenda okuwangaaza ng'erina kasra. Bwe ba terina kasra ennyukuta eyo tesobola kuwangaala nga tuwangaaza yaa'u kubanga muganda wa yaa'u kasra taliiwo. Tugambye nti alifu muganda wa fatha, waawu muganda wa dhamma, ate yaa'u muganda wa kasra. Ntegereka. Ne tugamba nti okuwangaala wateeka okuba nga abooluganda bonna babiri bali present. Ennyukuta eno esooka erina okuba nga erina muganda weeno okuwangaala kubeewo. Ntegereka. Kati olaba kuwadde baa'u ne fataha ne tugamba nti ba. Okitegedde? Tugamba nti ba. Kaakati ne bagikomyawo wano mu kifo ekyokubiri ne bakuwa baa'u eno ne bagisaako fataha nate era kyokka mu maaso ne bakuwa muganda wa fataha. Kitegeeza nti wano waliwo okuwangaala kubanga abooluganda babiri bonna weebali. Fataha ali ku baa'u ate ne alifu ezze. Kitegeeza nti alifu eno egenda kuwangaza baa'u kubanga baa'u erina muganda waayo fataha. Okategedde? Ne kibeera ba towangaala nnyo ate nti ba ekyo kirala kiri maaso eyo tujja kisoma insha Allahu taala. Wabula kino kiri ba tukawunse tuzita harakati just two counts. Kale twandiza seconds naye second nayo nene. So it's not necessarily a second. Naye nga tuyinza okitaminga mu nga second. Tuga nti ba so si ba eno eri ba ate eno ba okategedde. Ta unejja bagiwadde mugana wani wa fatha. Kitegeeza ta unaye kola ki ewangaala nti ta unejja bagiwadde muganda wa fatha.
sorry muganda wachi wa alifu kitegeza tha unayekola ki ewangala nti tha so si tha naye tha ja ha kha da dha okirabye kati zonna ziwangala kubanga mu maaso waliyo alifu ate nga zo zina fataha ate nga fataha muganda waki muganda wa alifu okategedde munzikirize nsoke nkyusemu katono nnyo wano light sina nene nnyo nabagamba nti tugule ebintu bino bibeere nga bituyambako insha Allah okukola eddiini eno tusaba Allah abituwe insha Allahu taala. Twagala kugula computer laptop, twagala kugula ne sound card, tubeere nga mwana wattu omulimu guno tuguteeka ku level gye gusaana okubaako insha Allahu taala. So tuyambako insha Allah, so tuyambako tusomesa abaddu ba Allah nga tuyitira ku ssente zo. Twagala kugula machines ezo, tugule omuzindaalo omulungi, tugule laptop, tugule ne sound card. Naam, kati olaba kinabagambye nti dhamma muganda wa waaw. Kati eno waaw ebegena kuwangaza ba'u kubanga ba'u eina dhamma ate nga waaw eina ki sukuni. For the waaw and ya'u ziba ne sukuni, just kiteke mu kimu mutwe, ne alif teba na sukuni mu kuwangaza, okitegedde. Kati wano tuina bu kubanga waaw eina muganda waayo kuki kuba, ntegereka nkiba bu tu kubanga ta'u eina dhamma ne waaw kiba kitegedde kwa kikuwangaza ta'u kubanga ta'u eina ki dhamma, okitegedde, kiba kiza waliwo okuwangaala awo. Tu thu ju hu khu du dhu ru, okitegedde, nkudiremu bu tu thu ju hu khu du dhu ru. Laini esembayo bakuwadde ba'u ne ya'u nga ennyukuta zino zonna ziina muganda wa ya'u, kitegeeza nti waliwo okuwangaala awo mu ngeri ya kasra. Netugamba nti bi lwansonga nti ya'u ewangaza ba'u because ba'u erina kasra. So nga tulina bi ti fi ji hi khi di dhi, okitegedde bwotyo. So kati guno omusomo gwa bbeeyi nnyo, bw'obutagutegeera bigenda kuzibwa lya maaso. Yiga tuwangala ddi, tuwangala tutya, alifu ewangala naki, waawu ewangala naki, ne ya'u ewangala naki. So yiga abooluganda abo, yiga abooluganda nti alifu egera naki na fatha, waawu egera naki na dhamma, te ya'u na kasra. Awo ogenda kuyikola ki okuwangaala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah.